Nkwaniriza nate ku Kojja Kagato exclusive abali ku Focus 256. Thank you so much malinyo kubeera nga mutulaba. Olunaku lwaleero tuzze ne sebi empya abingi mbadde mulaba ku mukutu guno ebyenjawulo twagadde tu mixing emu twabagamba tujja bawa Kasavu Kanyama olw'okwongera okuyambako okutegeera history w'eggwanga lyattu Uganda n'okumanya obuvo n'obuddo bwaffe gye tukoma okumanya ebyafaayo kituyambako n'okumanya wa gye tulaga. So gwe yakatuyinga ku lunaku olwaleero nkujjukiza ogenda okulaba episode zaffe ezaggwa oba series zaffe ez'ebintu bingi nnyo bituze tukoonako emabega erinze Adi Wilberforce Muyanja ndine Kojja Kagato ono tugenda kuba tutunula ku kintu ekipya kye bayita theatre ngazi tugenda kuba tugitunulira mu bugazi bwayo then ate tugifunze tugende specific wa we tuyita drama naddala kuba Kojja ono abadde mu drama for over 50 years. Nkakasa nti omuntu omutuufu nsobola okwogerako naye ku bintu ebimu naddala ebikwatagana mu theatre. Kojja sebo nkwaniriza. Sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ng'era bwe nabubala bubutambulira ddala. Nkulaba Kojja. Sebo akabuliriro nima enkuba njiraba ennaku zino wamwe nima oba nzije kugalubira abantu baleme kugamba nti gayinga yeeraga ekikulu nima so oluusi mbeerayo okwo n'omulimi nowaggalubindi alina engeri gyalabikamu obulala kagamba nzizeeko kale mbadde gamba nti munaye bananyi abalabbi baffe mwenna mbalamusizza neebaza byonna bye mutukoledde era mbebaza ne sikwebaza ne mutukola obulungi obutagambika. Focus TV yange Hebron Media ne Kojja Kagato exclusive engeri gye bitambulamu nange kennyini buli lukya ngamba nti singa bano be nasooka okuba nabo speed mbebaza ne sikwebaza yenna buli byonna bimukoze abasubscribinze era mwongere mu subscribing kuba tukyaleeta bingi nnyo emikutu egyo gyonna gijja kuba nga gibawa ebyo bimusaanidde okufuna so si kujjosekemu ogende nga tolina kyoyizeemu. Nkitegeera. Kojja olunaku olwaleero tusabukira eseri yaffe endala ekwatagana ku buyeeya oba gye tuyita drama bingi nnyo ebigwa mu kategori ya theatre naye njagala Kojja ogaziyize theatre eggwamu buyiiya bwa kikaaki then tufunze tugende ku eri specific eya drama. Oli bayogera ku buyiiya Kojja oba theatre kiyinza kuba kitegeeza kyo naye nti obuyiiya bwa njawulo ne theatre. Kale theatre kati oyogera ku kifo awazanyirwa emizannyo oba ebintu ebikwatagana n'ebitone. Ebitone nabyo biyinjeera kuba alina abayina ebitone by'okudduka ate tebaddukira mu theatre. Eri abayigga abakasuka amafumu naye nga tebali mu theatre. Naye kati ndowooza oyagala ku specifyinga nnyo ku mizannyo oba ebintu by'engeri ngeri music, dance and drama tuyagala okutegeeza ebyo byo byatandika dda wano mu Uganda mu kyasa ky'omunaana kyasa kya 19 mu byatandikira wano mu Uganda era okutandika kwabyo byali bimu ku bintu ebyaleetanga aidha nga empisa okukungubaga okuzza emitima gy'abantu bayitanga mu biki mu biyiiye ebikwatagana ne theatre bwe biti mu bitone. Kati nga bonaaba ogambye nti oli yali ayagala okugamba banne gwe toziika tokola ki n'agamba omwenge gw'ennembe gwe ssebo ogunywa bw'omu kale oliziikwani kitegeera nga yali tayagala mugamba straight nti toziika kulaba toziika ate buli awafiiriddwa omuntu oweereza mabugo so ng'omuntu aweereza amabugo ne bw'ataziika kiba kikola abamaze okuziika naye yagamba nti okuweereza amabugo ate okuziika n'otajja nalwo luyimba mwe bayita gamba yali communication. Theatre nga yempuliziganya ennyangu eri abo b'oba tosobola kutuukako mu budde obwo nga bw'ossa mu biyiiye mu bitontome oba nnyimba oba mizannyo nga obubaka babufuna mangu. Kati Kojja ku muserio tugenda kwesiba nnyo ku kye bayita drama mu Luganda tuyinza kiyita tutya emizannyo katemba kwesiba nnyo ku mizannyo oba bayita katemba wano e Uganda drama ono atandika atya Uganda wano
era inspiration evaawo eyo gamba akatandika okuliyayo mu Uganda wano Katembo yatandika tujja kubayita okumusa ku mutindo gwa theatre. Yatandikira mu ba missionaries oba bannaddiini abajja kuno nga babunyisa engiri yaabwe. Yengeri gye baali balina ogibunyisaamu kuba ebisigadde byonna baali babigezezzaako nga biganya. Baatuuka bakuba emigga abantu bakwata eddiini ne badduka ne beekweka. Naye ng'ate bw'oleeta omuzannyo nga olaga engeri eddiini gyeyambamu era ojja kulaba ne Bible z'abaana abato zibamu ebifaananyi nga balaga engeri abaana bakwata mangu olw'okuba nti balaba ebifaananyi ebinyuma. Kakati n'eddiini bwe zajja wano nga zitandisa amasomero era nga drama oyo yatandikira mu masomero okuli Namiryango ne Gayaza High School batandikiriza drama wano. Era mu kumutandika ne batandika okuyiiya nga bayiiya emizannyo egiraga obulungi obuli mu kusoma okw'amagezi n'okwenankani n'okw'eddiini. Era amasomero ago gomigano lya Abakristaayo liri Abakatuliki be batandikiriza mpola mpola. Mubaka ne buba nga butuuka mangu mu be butalina okutuukako. Era kyawaliriza na buli muntu okuba nti yandyagadde omwana we agende Namiryango oba wa agenda asobola okubeera. Era ojja kukizuula nti abantu amasomero gye basinga okutwala ennyo abaana ge ga misani, amasomero g'Abakatuliki n'Abakristaayo kuba ebyo byaliyo nga abaana bennyini bibanyumira n'abazadde babayita ku nnaku ez'okuba nti bajje babulira abaana baabwe be basoma nga abaana bwe babakolera ebyo ebyemizannyo naki nga babyagala nnyo. Kyaviiramu olwo kati ate Omuzungu ebyo byonna byenkugambako byaliwo mu myaka mu 1800 awo. 1800 ne bagiyingira 1900 awo. Kati bayingira mu 1900 awo amasomero bwe gaatinkira ennyo bwe gatandikira ago ne gaba g'amaanyi. Kati 1940 awo mwana awo ne balyoka bateekawo ebitongole ebyenjawulo ebikwatagana n'okuyigiriza abaana okuzannya, okuyimba ebitontome n'ennyimba. Era twagenda okutuuka awo mu makkati ga 1905 nga abaana naddala abava mu bitundu by'omu masekkati wano bayiiya nga batontoma bazannya era bazannya emizannyo egiwerako. Olwo n'Omuzungu we yalabira nti kitambula kuba amasomero ago gaali g'Abazungu bannaabwe. Olwo ne baggulawo National Theatre ne bagizimba bukubirire mu 1900 ndowooza yali 54. National Theatre bagizimba bagamba why ekibadde mu masomero nga kikola ne bagizimba ne bagiggulawo. Kati olwo nga abantu abazannyi ababadde bajja bayigga okuzannya nabo nga gye bali betuyita tubayite ng'omuntu bw'anaabasaka amawulire nga talina rediyo gy'agasakira ba freelancer nga nabo gye bali nga bajja akasekagigo waaliwo nga Wodani Zirimenya nga waaliwo Serukenya Wassaanyi waliyo omwami baamuyitanga Kiwanuka Sembali nga waliwo abantu nga ba Dr. Kiddugavu n'abalala abawandiika emizannyo. Era omuzannyo ndowooza ogwasookera ddala okuzannyibwa mu National Theatre baguyitanga bwe buba enkya bwe buba eggulo ndowooza. Bwe buba enkya bwe buba eggulo. Gwazannyibwa ba Dani Zirimenya abo ba Christopher Mukiibi nga bakyali baana bavubuka. Baguzannya mu National Theatre mu ndowooza yali 1905 nga mu 6 ne baguzannya. Gwe gwabaddugavu gwasooka kuba basooka ne nga baleetezanya gya Shakespeare. Theatre neetinka. Awo mu gyenkaaga awo wonna neereeta ezo bagundi bwe bukya si bwe buziba neereeta bakawuulu neeta emizannyo bwe egyo gye kawuulu amaka mazibu ne baleeta emizannyo nga kikonyogo ne baleeta emizannyo giri awo. Kati awo gundi we yaleetera ne bayingira bajja awo paka mu Jansanvu awo
gundi n'awandiika omuzannyo ogwakutula ensi Byron Kawadwa n'awandiika omuzannyo gwe bayita makula gakulabako ne bawasaanyi Serukenya mwe mwali n'omuyimbi oyo Eklas Kawalya nga ye Ssemuvubi naye yali muzannyi mwe mwali ne Jack Sekajigo mwalimu wasaanyi Serukenya yalimu mwalimu Kawadwa yalimu olwo gundi yalimu Dick Mulima Sempaka mwalimu Harriet Namutebi mwalimu abazannyi abawerako ba Christopher Ntalumba bonna baalimu. Bebamu kwabo nga bw'oyogera ku kuzannyo Katemba bw'otaboogerako oba toyogedde ku Katemba bw'otayogera ku Dani Zirimmenya bw'otayogera ku Wasaanyi Serukenya bw'otayogera ku Wycliffe Kiyingi bw'otayogera ku Christopher Mukiibi bw'otayogera ku Lule bw'otayogera ku waliwo Erisengooba ng'oba toyogedde ku Katemba oba omuleseewo n'otayogera ku muzannyi nga Nsubuga Ali Luntami omuli Joseph Ndugwa bw'otayogera ku musajja nga Kiwanuka Sembali oba Katemba oba tomwogedde Katemba. Koja ebiseera ebyo entertainment oba ebisanyusa byali bingi. Inspiration ya Katemba ono ba drama ejjawo etya okwawukana n'ebiri ebirala ebiriwo ng'okuyimba kadonkamu yaliwo biki byonna ebyo inspiration eno evaawo ey'okuleetawo kati Katemba nti katutandikewo Katemba naye oba olyawo abantu basobole okuba nga bafuna message okuyita mu gundi anti baatuuka ekiseera nga abantu bennyini balina engeri gye boonoonamu ebintu kati nga endongo abantu baali balowooza nti kintu kifo kya boonoonyi baba bagendanga mu ndongo nga balaba nga aboonoonekerayo kati ne balowooza nti tolina ngera okuyita omudongo nga ne message tebalina message zituuka nga message tezituuka bulungi eri bantu naye ate nga bwe bazannya omuzannyo omuntu bw'alaba omuzannyo message erimu emuyingira kubanga buli kimu alabanga abazannya ku bulamu obwa bulijjo kuba basinga bazannyanga ku bulamu bwa bulijjo and based on true stories bakirwanyisanga nnyo era kyekyaviirako kyova olaba nti okuva emabega yonna abantu babadde bakola Katemba oyo nga anyuma ne John Jones waliwo abalaba ku John Jones mu byalo nga John Jones ajja ku kitundu n'azannya emizannyo buli muntu n'atya abaana ne bayiga bye bayize n'abalabye ne bayiga ne bategeera bye balekoze ki bye baba boogedde kati music bwe yabeerawo abantu tebalinga balaba tebalina kye bamufunemu kujja kukulaba nga abasiyo yebeera abonoonese gundi yagenda anti kati yatandika kugenda mu ndongo agenda ne mazina nga balaba ki yakwonooneka kati Katemba najja abantu bamuteeka mangu mu Nankani ku syllabus ku Nankani okumusomesanga ku masomero batandiikiriza kusomesanga abaana ye bali bagenze mu byamizannyo mu mazina bali mu kuyimba mu kwaya kati abantu ate ababeeranga mu kwaya zonna babeeranga bawombeefu olw'okuba ndi kwaya zatandikibwa ku musingi gwa ddiini mu masomero agasinga obungi kati ng'obubaka bwonna bwe baagala okubuulira abantu babusanga mu nnyimba abantu nga babutegeera tewali munsi muno mulongoofu oba wategeddera kye bakola oli yayimba waliwo omwami omu yayimba oluyimba awo mu 1900 yali 1970 mugumu okwagala omukazi nga muka musajja sirimba oyo yakufa gwe nga walimu nga ayimba message nenga itegeye singo wepanka okwagala mukazi mukomusajja yemu ku target ezikuteeka mu kufa n'olwaleero buli muntu akimanyi nti era bakugamba nti oyagala mukomusajja oyo yakufa yali Misusera Segamwenge yali akyali muvubuka yaluyimba mu 1970 mugumu lwakwata nnyo nnyini ddala ku mwami eyali Ssaabalamuzi w'ebiseera ebyo bamuyitanga Benedicto Kiwanuka
baali bamukwatirako omuka omusajja ne yeewuunya nnyo omusajja yayiiza oluyimba bwe lutyo era yamuyita ku kijjulo amugamba nti wayimbye oluyimba si kiri ekyokumupinga nti musajja nyimba ye yayimba oluyimba nga n'abanga eyatunula mu byatuli bituuse ku ono n'amugamba nti oluyimba lwe wayimbye gundi nnungi nnyo firimu nnungi nnyo era nkuwadde n'amusuubiza emitwalo gya siringi za Uganda 2 nja kuwa emitwalo emeka 2 oluyimba olwo ababalwagadde kwagala omukazi nga musajja emabega waliyo oluyimba olulala nasuze bubi nga ndaga nga okwagala abalungi bwekiba nasuze bubi nga nkaba nga ndowooza okwagala abalungi bwekiba naye kati olunaku emabega eriyo okwagala mukazi ng'omuka omusajja kusinga eyo kwekyali naye kati teziri mu oda eyo sokojja abo bava mu musiki bagamba musiki abantu kati bakyamessage katubateekemuko ekintu ekyenjawulo ne batandika okuzannya omuzannyo ng'oli bw'azannya omuzannyo alabira ddala bw'azannya omwami n'omukyala olaba enneeyisa y'omwami enneeyisa y'omukyala abaana bwe babayisa awaka ne batandika okugenda nga akatemba bamutwala bwe batyo kutuusa lwe baatuukira ddala ku mutindo omulungi mpozi ogwakafa kuba kati tegweyongedde wabula gufudde bufi bano abagusse kwe bagusanze ogwandibadde gweyongera mu maaso ate kati bali mu gutta busi kuba twaliko wano mu Uganda nga mulimu ebibiina ebisoba mu 100 mu 100 ebibiina ebizannya katemba nga bisoba mu 100 naye waliwo abajja ne balowooza nti be bateeka okudominatinga katemba mu Uganda ne batta abasigadde bonna nga tebakuganya kuzannyira wano bwe baba bakutawa tebaagala mulala azannyirewo bwe babaako bakola nga bongera kukucunya nakukakanya nga bwolaba bwe kiri ku buyiiya obw'ebintu ebirala nga bwolabako wana omuntu eyayiye eddagala lya siriimu n'olwaliro oyinza obutamanya oba yaliwo oba teyaliwo bamucunya ne bamukakanya olwokuba waliwo abaali baagala okuyisaawo ebyabwe wenataddamu kululika kale omanyiko ojja episode yaffe eno eya drama oba katemba njagala tugikwate mpola mpola era nkakasa nti leero tubadde kwanjula kwayo nga tutemera omuntu ategeere katemba ono atandika atya mu ggwanga lyattu Uganda era inspiration eva wakakasa nti otegedde era olinako byojja okupiikingamu ku byetwogedde tujja gitematema mpola mpola episodes nga nyimpimpi naye ate nga zikola amakulu so episode eddako tujja tukuwa ebibiina ebyenjawulo bitandika naye ng'ekibiina kyasinze okulwawo mu bibiina byonna ebyaliwo bakiyita Kayayu Film Players